Abalangira n'Abambejja bassebo ne bassebo bazzukulu ba Bassekabaka, abalangira abakulu b'emituba, bamaama abalungi bannakazadde b'eggwanga, bamaama bannamasole n'abazaana abatuzaala, abataka wa Buganda mwenna buli omu mu kiti kye. Omumbejja ndagire tajooba. Katambi mpuliriza obutambi bwa muzzukulu wa Mutasingwa ono ng'awangaalira Bungereza. Alina ebibuuzo bye yambuuza emabegako ng'ayagala kumanya muka kintu ki omukyala ki ow'embwa eyawasibwa Kintu. Abatamanyi bulungi bika bya Buganda, ekika ky'embwa kikulu nnyo 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 mu Buganda, era ekika kino tekitera kusangibwamu bantu batali Baganda, era abasinga abatali Baganda tebasobola kweddira mbwa. Ekika kino kirina obuvunaanyizibwa bungi nnyo ku Kabaka mu biseera bye ebisembayo mu nsi, mu biseera bye nga mukosefu, mu bwesige bwa Kabaka wa Buganda ab'embwa basaale n'ebirala bye siyinza kwogera ku butambi. Omusajja wa Beene ono awangaalira mu ggwanga lya Bungereza yambuuza omukyala wa Kabaka Kintu era ne mmuddamu oba akatambi tewakafuna naye nga nnakuddamu nga njabulajabula omukyala oyo ye Nnawambwa era alina n'olusozi mu bitundu by'Entebbe kwe yawangaaliranga era nalwo ekitundu ekyo bakiyita Nnawambwa. Era mu bintu bye nzize nga mbagamba nabagamba nti Mutasingwa ye yali omusaale oba ye yakuliranga oba ye yakuumanga olusozi Nsamizi. Ebyo byonna nabibagamba ne mbaga nti Abaganda baasinzanga mu mwezi ogw'omusanvu nga bwe balaajanira Katonda waabwe. Mu mwezi gwa musanvu olusozi olutukuvu olusinga obutukuvu mu Uganda Nsamizi lwe lwali olusozi olukulu. Abazungu baasooka ne baluwa ekitiibwa naye Omuzungu bw'atafuna kintu akyonoona. Baasalamu ate oluvannyuma okulwonoona kubanga olusozi waggulu kwabeerangako Mutasingwa nga y'akulira okusaba n'okusinza kw'Abaganda era bye bimu ku ebimuyisa Mutasingwa. Naye embuga yali ku lusozi Nsamizi. Okukkakkana wano ojja kusanga Lunnyo, ojja kusanga Kisubi, ojja kusanga Kitende, ojja kusanga Namate. Namate awo Ssekabaka Kimera we yakisiza omukono ng'ali ew'omukazi ow'effumbe. Mbagamba Ntebbe we wali ekireererezi ky'e Namate era waali wagaaniddwa okuzimbibwa n'okutuusa kati wabadde tewazimbibwanga mayumba nga waliwo kyererezi. Eyo nno sijja kulwayo kati simanyi bulungi biri mu Buganda kubanga tewakyali kifo kiweebwa kitiibwa. Nakugamba nti omukyala eyawasibwa Kabaka Kintu eyamuweebwa okuva mu bizinga by'Essisi erinnya lye yali Nnawambwa. Era bw'ava mu nsi yafuna amaanyi ag'ekitalo agayisa Omuganda gayita Omusambwa. Omusambwa ye muntu eyali batera kuba bantu n'ava mu nsi naye ebibye bye yakwatako ne bisigala nga biwangaaliddewo.
Abaganda kye bagamba nti omusambwa baba bategeeza nti oyo omusangewo oba oyo eyasangibwawo mwe muzze naye mwamusangawo. Sijja kwongerayo bingi awo wenkomye ssebo omusajja w'embwa, musajja wa Beene. Ombuuzizza ekigambo eky'okuzaalibwa kw'omwana n'omuntu. Omusajja azaala mu ngeri ya njawulo oba atonda omuntu mu ngeri ya njawulo. Era omusajja tasitula ttu, tabutuza mwana era si nnakabutuzi. Omusajja sijja kubyongerayo kuba nange nnina bakamwana, nnina n'abako. Omusajja mu Buganda, omwana ow'omu ntumbo ze bw'akuga nti abo be baana ab'omu ntumbo zange, aba ategeeza nti abaana ye be yaleeta ku nsi. Tojja kumbuuza yabaleeta atya, be baana ab'omu ntumbo ze. Era omusajja ayinza okulama n'agamba bano be baana bange be ndese. Omwo ateekamu abaana aba muganda we yazaama, ab'Abaganda be be yakuza, ab'abanywanyi b'omukago be yaleeta, n'abo be yayamba abalala aboogerako nti abaana bange abankwasibwa oba abaana bange aboole, be baana oba yali wa mukwano gwo naakumusigira. Naye okuva ku mwana w'omunywanyi w'omukago, abatamanyi mukago, Abaganda battanga omukago nga bayinza okuba nga ba mukwano, omu n'awenya munne okufa oba n'amuyamba mu kizibu, ne bawangaala ne bategeeragana ne beesigaŋŋana nnyo. Battanga omukago, baddiranga emmwanyi emu ne beesala engalo eya wakati ne bannyikamu emmwanyi eyo, buli omu n'annyika emmwanyi eyo, muwula gw'emmwanyi n'agunnyika mu musaayi gwe n'aguwa munne, ye n'alya gumu n'ono n'alya gumu. N'oli bwe yakolanga, abo baabanga bagasse omusaayi era nga bafuuse baaluganda. Era mu Buganda omuntu eyakutuuka ku kutta omukago tebaamulesanga kintu, yabeeranga waaluganda nnyo okusinga ne muganda we yennyini gwe bakuzaala naye. Kye ŋŋenda era okwongera okukugamba ssebo omusajja w'embwa, ombuuzizza ekibuuzo ekigamba nti ate omukazi ayina omwana w'omuntumbwe. Nedda ssebo, omukazi tasiga nsigo. Aa, omukazi ateresebwa omwana n'atuuka ekiseera Katonda n'amusumulula, omwana wa Katonda gwe yalagira ye amutuuse ku nsi, abeere ekidduka oba eryato erituusa omwana ono ku lukalu y'ensi oba ku nsi. Ye omukyala agamba nti abaana bange, abaana b'enda yange, abaana bange. Tagamba nti abaana b'omukyala baba bangi. Ayinza okugamba abaana b'Abaganda be, abaana ba mikwano gye, abo nabo agamba abaana bange aboole. Naye ate abaana ba mwannyina era agamba nti abaana bange ababoole, kubanga omukyala ayogera nti bano omwana wa mwannyinaze, omwana wa mwannyinaze tamubala mu baana babe kubanga aba ne nnyina. Omukyala bw'aba alaama agamba nti abaana b'enda yange, abaana b'enda yange. Bw'aba ayogera ku baana b'Abaganda be agamba
nazaala abaana bange. Naye okwawula abaana be yazaala mu biti eby'enjawulo bw'aba alaama oba asikizibwa baga nti abaana b'enda be baana b'olubuto abaava mu lubuto lw'omuntu oyo. Kansuubire nti awo omusajja w'embo ekyo kitegedde. Omukyala tabeera omukyala yenna nakazadde w'eggwanga tazaalangako baana ba ntumbwe. Omusajja ensonga ojja gitegeera y'abeera n'abaana ab'entumbwe. Era yakkirizibwa kuzaala abaana ab'entumbwe mu Buganda. Akkirizibwa. Ate ekibuuzo kye ekirala nnyinza okuba nga nkigusizza amaaso, nnyinza obutakyogerako ate. Era ogambye nti omukyala bamwabiza olumbe nga wa mpeta. Mu Buganda n'obulombolombo bw'Abaganda temuliimu mpeta. Era mu kufumbirwa kw'Abaganda okuwayira n'obutawayira, abawala abato bajja kunnyiigira n'abakyala abamu bagenda kunnyiiga nnyo abaagala ffe tukkirize empisa z'abagwira nti omukyala bw'atawasibwa mpeta tateekeddwa kuzaala baana, oba omukyala bw'atafuna mukisa kufumbirwa olwo oyo aba muntu mubi. Nedda si bwe kiri. Kino abantu bakyerabira. Mu Buganda temuliimu mpeta. Mu buwangwa bw'Abaganda tebuliimu mpeta. Ekigambo kuwasa na kufumbirwa mpeta tekinnaweza na myaka 2 mu Buganda. Naye ng'abantu ba Buganda babaddewo emyaka bufukunya nga weebali era nga si babi. Mbagamba bulijjo nti abantu be muyita nti sitaani ne mubaboola ne mubalaba nga bakyamu, abantu abasinga ffe twazaalibwanga abaana abawera. Bakitaffe baazaalanga abaana baabwe naye ffenna twasigalanga tuli ba Luganda kubanga twava mu ntumbwe z'oyo abakitaawo. Y'enduli era ze ntumbwe ze twavaamu. Kati mubeera ba Luganda. Ate era ekisaanyaawo n'embeera z'abantu naddala mu nsi yaffe mujja kulaba nga n'okuzaala kw'abaana kukendeerera ddala. Kwe kulowooza nti buli mukyala alina okuwasibwa embaga. Unamuona mu Bazungu, Omuzungu agamba bastard child. Omuzungu n'akugamba nti alina mistress. Ate n'akugamba love child. Abalala ne mulowooza nti omwana omukyala baba wawaka azaala omwana ne bamwagala nnyo. Nedda, love child ye musajja omwana gw'azadde nga yayagadde omukazi n'amuzaala n'akweka omwana oyo n'amwagalirayo n'amubeerera n'amulabirira n'amukulizaayo. Naye omwana oyo bw'ajja Omuzungu amwaniriza nga love child. Ate Omuzungu n'akugamba bastard. Ate n'abeera ne illegitimate child. Illegitimate ye mukazi omusajja gw'awasa n'amuteeka awantu ne famire ye n'emumanya naye nga tamuwasizza wa mpeta. Tali official wife. Era bazaala abaana mu Bazungu wano. Obasanga ng'Omuzungu alina mukyala we omulala bazaala n'abaana baabwe famire ye endala. Omuzungu gy'agamba nti double life oba triple life. Naye mmwe Abaganda osanga abisajja byonna bigwenyusi. Eggwanga lifa liggwaawo, babatwalako ensi mulaba. Kati omusajja yajja ne twogera emyaka 2 oba egiyise ne tubaga nti omusajja azze kuzimba nkambi na kuwamba lubiri na kuwamba Bulange. N'akozesaako ku mpungamuyaga. Mulimu abantu bensaasidde abaatukyawa abamu ne batuwalana nga balowooza nti bye twogera tebiriiyo. Ebintu gyebiri.
ate mu Abaganda abekkiriranya kati Abaganda simanyi bali mu bululu bali mu ki mulinde ekijja mu Uganda temujja kyagala mwe bannayuganda mwenna bwe bava Gaza bwe munaaba temwegasse na kwenyweza basibira wammwe mu Buganda tubalabula oli n'omulaba n'akyawa muganda we n'akyawa buli omu n'awalana ne Tajuba kubanga ayogedde atulabula alabula abantu Abaganda mulina okwegatta mu bika byammwe mwegatte naye okwawula kwe yawudde mu Buganda okwawukana kuzze mu Buganda ne mugjawo kalice yazimba Buganda n'ebeera ensi ey'ekitiibwa n'emanyibwa ensi yonna n'ekoppebwako amawanga gonna nga bakoppa ku kalice y'Abaganda ne United Nation amateeka g'obubuddamu ge baakola mu 1945 baagalinaanya amateeka g'ababunda mu Buganda ge baalina mwe ne mutebunyumiriza mu kiki bajjajjammwe kye baabakolera ne musiiba mu bikanisa nga mubayita basitaani juzi wano nina ekintu ekyannyiiza ennyo saagala nakyogera kankireke olumu ogenda n'otunaluga nti abantu bano tubagambye ebintu abantu bano lwaki tebawulira ngenda okusembyayo ekyomukyala Agnes Nabalamba omwana wa Walusimbi Mpanga n'omusajja omutoolo eyeeyita Wasajja Kiija Nangoma David n'akasajja kenjagala ekifaananyi kye nakibasaba Abaganda njagala nga Sankaatuuka amaze emirimu gye ekyo ekifaananyi kye mumpeerezanga ku mayiga kyenniize kyokka ebirala byonna temumpeereza omusajja amalawo Buganda nga mulaba abalangira Mayiga yasinze okwonoona Buganda teriiyo muntu yali abadde mulabe wa Buganda kusinga Mayiga ne Obote Mayiga amusinga obubi kubanga Obote teyasobola kumenya Baganda teyasobola kumalawo bulombolombo bw'Abaganda teyasobola kutyoboola Masiro teyagookya nga Mayiga bwe yayokya Kasubi naguno gujwa bamalawo buli kalombolombo konna kubanga Amasiro bagafuula kyabulambuzi ne bagatematema obuguju ne bagakolamu kampuni buli omu afunako percentage buli omu afunako ekitundu kye Amasiro tegakyali g'Abalangira n'Abambejja temukyagalinako buyinza bino mbabuulira mazima abankyawa mu nkyawe Amasiro g'e Kasubi baagabajjako mu kubajjako okubanafuya batandise kubakozesa mikolokolo egitagasa naye nga kiki bino gye biraga baagala kujja bajjajjammwe mu magombe gaabwe baagala bateeka mu ndabirwamu amasengere gaabwe abantu bajje nga bagalambule nga gali ku ngulu ezo zonna pulaani z'Amayiga mpozzi akyazigaanya okugenda mu maaso ye nannyinimu yennyini ntegeeza kubanga nayogeranga ne muŋŋamba ate n'agamba bw'ati ate n'agamba Kabaka lwaki takoze bw'ati Ssaabasajja Kabaka omukazi Nabalamba ebintu byakola ku Masiro e Kasubi mu Masiro ga Bassekabaka Ssaabasajja Kabaka nkutegeeza nze Tajuuba ebiseera ebyakazigizigi wasooka n'obirabula Abaganda mu mwaka gw'2021 ebiseera ebyakazigizigi ebyolekedde Obuganda simanyi nti oba walibaawo kye tulisobola okutaasa ku Buganda ku bintu Nabalamba byakola bagenda e Ghana ne bagenda basawo e Nigeria ne bagenda mu basawo e Congo ne bagenda mu basawo mu Angola
ne baleeta ebyawongo ne babiteeka mu masiro ne bavaayo. Masiro ga Ssekabaka ki agaali gagobeddwamu balubuga baamu abaaba Ssekabaka ne galamulwa ne gawambibwa eyeeyita Lubuga ate nga mukazi wa Ffumbe, eyeeyita Lubuga wa Kabaka n'awamba amasiro g'aba Ssekabaka n'agobamu balubuga baamu bonna n'ababoneza. N'atandika okukola ebyawongo ku Bassekabaka n'atuuka n'okulagira ne batuddira amafumu g'abajjajjaffe ne bagakwata ne bagakolako ebizira bubagazzaayo nga n'akulidde omukolo n'ava mu Buganda n'ava. Bannange ntegeeza Abaganda naddala mu Abalangira n'Abambejja, Kabutambi nkola buwanvu naye kankole kawanvu kubanga bwe nkola obumpi bukutukakutuka ne mutamanya nsonga zino. Akatambi nkakoze ennaku z'omwezi teziri abiri mu mmeka, ennaku z'omwezi ziri 26, ennaku z'omwezi ziri 27, omwezi ogw'omusanvu mu mwaka 2025. Omwaka guno Ssekabaka Muteesa Walugembe aweza emyaka 11 bukyanga abeera mu nsi, naye yaleka ebintu mu Buganda bitudde. Baasomera e Bulaaya nga tebamanyi na nnyo bintu, naye baddanga ne bakuuma ebintu bya Buganda ne bibeerawo. Naye Nabalamba eyeeyita omwana wa Ssekabaka Muteesa ng'ate mwana wa Walusimbi Mpanga abawambako atya amasiro n'agawamba. Abalangira abakulu mwenna ne musirika busirisi ne mutunula. Abalangira baabeeranga bazira. Balubuga baba Ssekabaka mwenna mwenna Bannaalinya ne balubuga b'abalangira abakulu mwenna ne musirika busirisi. Ani yali alabye olutalo mu Buganda nga lwakulemberwa Nnaava? Teriiyo lutalo lukulemberwa mujjwa. Omujjwa ajja kumala nga buli kimu kiwedde. Omujjwa takulembera lutabaalo. Era ani yabagamba nti Bassekabaka abaayokebwako omuliro musobola okuggyayo amafumu gaabwe n'eŋŋembe zaabwe ne mugazza mu Muzibwazaalampanga, ennyumba nga tennakolerwa mikolo gigiyingira, ne muteekamu amafumu ne mugawanga. Bwe munaatandika okukunkumuka nga mugamba nti kiki? Mmwe muddira ebintu by'Abaganda ne mubisaanyaawo, ne mwesaanyaawo mwekka, n'akatono ke twalwanirira n'akatono ke tulwaniridde akakyaliwo nako ne mukoonoona. Abaana mpulira nti abazzukulu abakyo abasinga bonna balokole. Ffe tetugaana muntu kulokoka, naye bw'oba nga walokoka teweenyiga mu bintu by'Abalangira, tojja mu bintu bya mbiri zaffe. Ffe tuleke tukuume obwambe bwaffe Obuganda, ebibbo byaffe, embugo zaffe, tuleke tukuume ebintu byaffe, tukuume amafumu g'abajjajjaffe ge bakozesaako ne batabalira Obuganda ne gaterekebwa. Ye era bwe muba mugenda okukola ebintu bino lwaki temuyita Bannaalinnya balala ba bibuga birala nga basenga baffe bwe baakolanga? Lwaki temutuuza Masengere? Naye Mayiga n'alagira ne Nabalamba Nakwale, Nabalamba muwala wa Walusimbi Mpanga Agnes eyeeyita Nabaloga, olulagira mwenna ne mukubagana. Omukazi Mukamuzungu, omukazi yajja kusaanyaawo Bwakabaka, akozesebwa kusaanyaawo Bwakabaka na nnono zammwe, ate tabalumirwa kubanga si mumbejja era taliva mu lulyo lulangira. Akakazi kalina ettima, Katonda kyeyava akalamba n'akasuula ensimbu.
kikava kagwa ensimbu keeteeka ku bassekabaka ne bakasuula ensimbu ne tubalabula nti omusimbu tabaako kyakulembera mu Bwakabaka bwa Buganda. Ne mugamba abamu mwankubira amasimu ne mugamba nti Kabaka Mutebi yasika e Bungereza n'ako akakazi. Kabaka Mutebi tasikanga na kakazi ako Kannabalamba. Ako kalunkulubuuse tekasikirangako tekasikangako tekabikangako kabugona na Kabaka Mutebi. Ekyo babalimba. 1969 e Bungereza ebifaananyi byavaayo. Tewaliwo ekifaananyi kyavaayo nga Nabalamba oyo ye lubuga wa Kabaka Mutebi nga bika akabuga e Bungereza. Muleke kulimbibwa. Ne muvaawo ne mutiisatiisa Kabaka ate bwona omugoba ate Obuganda bujja kukyawa. Obuganda n'akakazi tebukamanyi. Ako akakazi mumwa gwa jjute teri akamanyi. Bakateerako ne kampuni nnamba ekaagazisa abantu naye olw'okuba nti kaadibira Naggalabi teri ayagala kumanya. Kati bwe kalabye nga tewali akaagala ne kasalawo kwonoona Abalangira n'Abambejja. Kyakamala okuddira Mayiga n'ateeka amagye ne bagayiwa mu Masiro ne bagobayo abantu ab'ensonga abaali badde bawabula ku nsonga zino. Amasiro tegaliimu lubuga. Baatugenda Namika baamugoba n'alinnya Namika baamugoba. Temuli n'alinnya. N'omusiige yennyini yakola emikolo gya Kabaka Muteesa Walugembe, omusika wa Richard Walugembe omulangira eyazaama mu myaka gy'ekyenda. Ono mulangira Bamweyana naye baamugoba. Baabagoba. Kati Nabalamba yatuga nti ye lubuga wa Kabaka omulamu ate ye lubuga wa Kasubi. Kati n'aleeta ekyuma n'akiteekawo ekisolooza ensimbi abali mu Kasubi tebakyakkirizibwa kufuna birabo. Ekyuma kiri wali kikwata ssente nga nabagaye nti Kasubi baagifuula bizinesi. Ate bannannyiniyo si Baganda. Ekikwasa ennaku. Ekyennaku ennyo bannannyini bizinesi Kasubi gye baatwala abagirimu si Baganda. Kyannaku nnyo. Abamu mutijja, abamu mubeereyo ne mutuvuma ne mutegeeza nga Tajuba bw'ayogera ennyo naye ng'Obuganda babutwala mutunula. Akakazi akaguka ensimbu mu abaana abavubuka ne mukaleka nammwe ne muginika buginisima nnyo. Bakitamu oba tebafuddeeyo bagamba tebalina gayingirira bintu ebyo. Mu abavubuka temusobola kwekambako ne mugamba nti nedda kino tekikolebwa ku bujjajja bwaffe. Temusobola kuwandiikirako mabaluwa ne mugawandiikira international community. Temusobola kuwandiikira UNICEF ne muwandiikira UN amabaluwa nga mwemulugunya ku bikolebwa mu Masiro e Kasubi nga mwemulugunya nti ebyo ebintu si bya buwangwa bw'Abaganda. Naye ne mutunula obutunuzi buli omu alya azza mu lubuto lwe. Omulangira wa Buganda Mwenyango, omulangira wa Buganda tabangako nabeefunye. Omulangira wa Buganda yayogeranga n'ayogera n'alambika n'agabula n'ateesa n'akkaanya ate ne yeetoowaza ate n'aba n'okumanya n'okutegeera n'okubangulwa n'obuvumu n'obuzira n'ebisingako awo. Naye mmwe abalangira b'ennaku zino mule balangira ki? Kasubi mwagamba nti no mumukoledde omukutu ne mukola omukutu. Omukutu bwe mwagukola ffe abaayogeranga ne twogera ku bintu ebirambika ensonga zennyini ez'obuwangwa obwaffe obw'Abaganda, obuwangwa obwaffe n'emikolo gyaffe nga egy'olulyo olulangira.
ffe mwalaba nga tuli balabe baagwo. Omukutu ogwo gwakolebwa nga gwa bazzukulu b'embuga e Kasubi ne mugufuula gwa njiri. Nze kasita mwagufuula ogw'enjiri nze tajuba ne nvaako kubanga ndaba wano bangi banoonya kumanya wa gye baava abaddugavu wano mu Amerika. Beebuuza baabula tebamanyi gye baava, tebamanyi gye balaga. Balinga masukka mugga. Tebamanyi gye baava, tebamanyi gye balaga, ne babeera awo bakitengejja. Mwe nammwe kye mwagala n'abaana bammwe ne mutabayigiriza na nnimi zammwe. Omwana n'obeera naye nga nnyina Muganda ne kitaawe Muganda naye nga abaana boogera Nzungu tebamanyi Luganda. Tebamanyi nnimi zaabwe. N'omusango linagala nze waffe ntuŋŋamu, nva ntuŋŋamu, ndi musajja Munankole, nga n'omwana wo ne muzzukulu wo tasobola kwogera lulimi lwo. Ne tubagambako ne mutufuula ababi nga tugezaako okubagamba ebintu bino mubitegeere. Mufube okuyigiriza abaana bammwe ennimi zaabwe. Ekisembayo akatambi kagenze mu ddakiika 30 naye kabadde kakuyigiriza bantu. Nakuzuukusa abo abantu abalowooza nti balangira nnyo ng'ate biwulewule. Odde otya ewuwo n'olya n'onywa nga kitaawo bye yakugamba nga mulamu mu nsi. Toyinaako na kimu ky'okola kukuuma lulyo olwo. N'otuuka n'otandika okwenjeera n'ogenda mu mawanga n'oyasamira eyo n'otegeeza abantu nze Mulangira Kateregga era nva mu Bwakabaka bwa Buganda ng'Amasiro bagabatwalako mutunula. Natuuka e Kasubi mu mwaka gwa 2018 ng'ennyumba ya Jjunju teriiwo n'abaalimu bonna. Ennyumba y'Abasimbiri eyabeeranga awo ebweru w'Amasiro nga yasaanyizibwawo n'abajjajjaffe abaali baaterekebwawo baabazimbako buzimbi mayumba. Tulina okulaba nga Ssenkaatuuko afunibwa ate ne bw'aba nga ye yeevuddemu yekka okuweereza Obuganda. Ssenkaatuuko yeetaagisa. Mbagambidde emyaka kati 5 nti Mayiga nga tavudde Mmengo ate nga tasirisiddwa taggyibbwawo nga tagenze mu lukuusi, mbakakasa Buganda ewedde egenda mpola kiserebetu. Mwebale nnyo okumpuliriza. Ombejja endagire tajuuba.